Nalongo waswadde moche no swaluka sia era Eddy Kenzo yakuswazizza nnyo nga moche obadde olwana bulijjo entalo ne Eddy Kenzo yakulaze nti ye byomulwanirako bulijjo tabyetaaga. Ekifaananyi kyafulumye Eddy Kenzo nga yasisinkanye ne Dr. Hamzah ku weekend era ne bawayamu ku mboozi mu kifo ekimu era nga balina ensonga zaabwe zitwagala tutunuulire ez'abasinkanyiza ze tugenda okutunuulira wano naye ng'ate ekikulu ennyo nti waswadde n'oswaluka kuba ebbanga ly'ovumidde Dr. Hamzah omuvumi n'omwalabula n'ovuma Rema n'omwalabula wakati okumanya mayanja kyaka ku makya tonanywa caayi nze sisobola kuvuma muntu gwe simanyi atalina kyategeeza kati namuvuma Hamzah nga mumanyi ngani era ng'obudde nyinza bujja n'ogamba nti n'eddwaliro lyaffe tomanyi gye liri kubanga era simanyi n'otugiregajirega simanyi na Muwongo International Hospital kakati Eddy Kenzo manyi Nansingi Home wali mwannyoko Eddy Kenzo kati oyo gongamba simumanyi mwannyoko Eddy Kenzo yasisinkanye ne Dr. Hamzah ne Kenzo no semwanyi nazira kuba we Masaka biterezo ojja kuwemula wakyogera nzijewo obujulizi nga nti mwanyi kanyinazi ka Kenzo mwagala nnyo buli kitya kigwamu naye kyamwanyi naze tekiriiko ye sweet baby super power Wino mutaka kubina ebintu ebyamaanyi ojo muwebye ebintu ebinafu ani yagamba wamwanyi naze babulwanira amubulamu abantu balwanira bukulembeze sente na kitiibwa Nalongo bulijjo nti abantu omukyala ava mu maka nagende omusajja omulala ebiseera ebisinga obawo butakkaanya era tubamu bulijjo era omusajja gyaba avudde okugenda omusajja omulala omukazi kugenda omusajja omulala nti wabeera kusika omuguwa wabeerawo enkola y'obusungu na biki byonna n'okwewalana naye ate okwawukanako naffe abasajja tife abasajja otuuka n'okireka okitegeera era nga bula nti Eddy Kenzo yasisinkanye Dr. Hamzah naye ate mu abakyala mukiremerako nnyo empiga neefuuka empiga abamu ne muloga ne muta ne bannammwe okitegeera okiraba otya kino okuba nti Dr. Hamzah basinkanye na Hamzah kiina buzibu tumanyi bye bayogedde naye ensonga ezitwagala tutunuulire tekiina mutawaana lwa nsonga omuntu yenna bwe lwatwala ekintu ng'akikuwonya oba osaana n'omuwalo ne ssente kati mpaayo ensonga bbiri lwaki Kenzo yandinyiigidde Hamzah zimpe ggwe omanyi ki oba Hamzah oyo alina kye yawonya musoza ng'alina ekintu nga kyali kimufuukidde ekintu musozi oli n'akimuwonya kati oyagala amuwala ne kuki ku bulungi bwe yamukolera okumuggyako ekyali kimutawaanya singa yali agala kumweggyako yali balitaka abamaziga byakaaba gavumenti weyayu bantwalako omukazi ate bantoga just entegera yo yekutawaanya kyeyakaabira tereza nti gavumenti bantwalako omukazi ate basheki banzeko toconfusinga tonjogeza luzengo ku makyamba sinalukokinga don't confusing me please Kenzo government weyayo yagiyita ali bweru covid lyamukwata lyabuuza government weyayo nga ayagala kuddawa bwene nga tasobola ngagamba bamutwalako omukazi government eriwa bamutwalako omukazi leka kunnafuyiza muyimbi naawe bamutwalako omukazi ate Sheikh Muzata omugenzi mukama mumuze mirembe mbw amuli bubi nedda Muzata yayogera ekigambo ekinene yakuba Mungu yamujjulira mukama nsaba amulamuze ekisali alhamdulillah yonna gyali naye era mukama alina byamubonereza ku mukazi gwe yawasa ategere nti abakazi tebaboogererako ku munno lwakuba nti yafa tajjasobola kitegeera naye Mungu alaze ensi ku bigambo bye byakolase byayogera naye njagala otegeere nti bw'obanga oyogera ku muntu Kenzo is a big brand tomugezaako ku bintu bya munnyu mu katale simanyi bw'ate n'akabamba omukazi amutwala ekigambo Muzata kyayogera kyali kinene kyali kikosa nti obukimanyi Kenzo ayagala ennyina simanyako kyali something like that kinenemu mu nsinzi ekintu mayanja kyensinga okwejjusa mu bulamu bwange ekibeeraawo nembanga nebemba mbala nyina omuntu nga nkoze kyo nyina sanyuka nempya nga njagala kaaba kubanga maama wange teyasobola kukula mulabeko tinze singa maama wange waali olwaleero nze ndowooza ntina ne besandiye kwedde nga nsobola obikolera maama wange kati ekintu Muzata kyeyayogera kyali kinene nnyo ku Kenzo nnyo nno kuba teyalaba ku nnyina yakula mukasajja twabonaabona kati omuntu okugamba ekintu ekyo ng'owedde olina ennaku gy'omaze naye emyaka gy'obulamu bwo kyali kibi naye inshallah kasita yafa kitu kiveeko kati naye teyakaabira mukazi tereezaawo tutagala omunafu yennyo okumutuusa ku mmwe ate abakyalino akatogo n'ekikomando ku mudaala mwe mulina okukaabira ebyo mayanja not Kenzo muntu asobola okulumwamu laavu
naye alina okurespectinga brand bw'aba wakaaba talina kujja wano wabweru ng'akaabira mukazi so ate asobola okufulumya obulumi wabweru singa aba alina ekimukola ki ekimuluma naye omukazi kintu kitono nnyo 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 no you are very stupid yali akaabira kumujja bweru tonzikakanyiza muyimbe naye ekigambo kyogaye nti very stupid ekigambo ekyo kivuma ate sikuvuma mbadde oluzungu oyagala wobikozesa anti nze ngeri gye naluyiga olukulu teryanvunaana musobola kumpisa mu kooti n'enkyegaana kuba nze saasoma naye nze kyendowooza nti noba oli awo nti ndowooza nti kino kiwo kyakuyiga oba ekyokulabirako eri omuntu nga bakututeko omukyala nti omuntu akututeko omukyala temuna kubeera mu mbiranye nti ne bwoba omusanze omuyita ebbali ng'abantu abamu bwe bakola kubanga ekisookera ddala omukulu Dr. Hamzah yabeera ne muwala wa Eddy Kenzo mu bukyamu babeera bonna ne lwemunama si mu bukyamu kuba kyemanyi bakkiriziganya anti mayanja njagala nnyo obeere nga ku YouTube kuno ng'okola bituufu si kukola mawulire gaggwe omwana wa Kenzo sidindako osaagala bintu byo mala tereeza kino kyoyonoonye Kenzo talina nsonga kyawala n'amuza mu bulamu nakugamba twali wali wammanga nti omuntu yenna buli lwe mbeera nga mu relationship waliwo akowa munne katukaba babiri waliwo yali yakowa munne oba waliwo yali yakkiriza nti ekintu kino kyakanta kijja kukola ki abantu baleka n'ebintu nga babyagala mayanja badde manyiso akunyonyola kiri nti alina omwana we mu bukyamu ekyo kyenze mbyayo omuntu asooka n'omuntu ng'abadde amwaganyo n'agamba olw'embeera gye tulimu tetujja sobola kugenda mu maaso ekyo nkikoze eki nkiresse kati bw'ojja n'onyamba ku kintu kyemaze okukakasa nti tekijja kutambula sisobola kuwalana ontegedde bulungi wabula singa onyamba ku kintu kyendowooza nti obulamu bwange bwonna buli ku ekyo be bantu bawulira nga battiŋŋanye tigundi yasse gundi yakwanye mukazi we lwaki omukazi oyo aba amulina ku mutima oba omusajja oyo ng'amusubiramu ebintu biki naye bw'ontwalako ekintu kyemmaze okugjamu essuubi nyinza n'okuwaayo ku ssente enkalu kati nzize ku ky'omwana katono nga tonadda ku kyamwana olinga atugamba nti Rema yagenda okuva Eddy Kenzo nga Eddy Kenzo yamukoowa dda si kyeŋŋambye naye okusinzira bwe nawulira mu mawulire nti omukyala bwe yali ayogera nga bagamba nti yagalira omusajja mu nju y'omusajja mwalimu ebigambo ebigamba nti omusajja yamalanga ebbanga tajja waki waka Eddy Kenzo kitegeeza ki kitegeeza waliwo obutakkaanya bwali eiza nga buganya okutereera oba nga bagezaako okugumiikiriza nti kandabe kankiweemu omwaka guno osanga kinaakola ki kinaatereera kyeguva guggwako n'olaba ng'era ekyabatabula mu gwina kati kikyakola ki kitegeeza tosobola kunyiigira muntu atutte mu ntunga oyo gw'olinayo omukazi wo nga wamuwasa ng'asula mu maka go ng'osobola omala omwezi nga togenzeeyo ng'obeera Kampala tekisoboka kitegeeza wabaawo ekintu kifa abebbali kyetutakola ki kyetamanyi katonza kunyiigira muntu atutte muntu bwate kuba omuntu yenna omulamu alinga emmotoka eyo bagamba buli kadde ekola service mayinza ebintu ebisinga babiŋŋamba bugambi sibimanyi kati yafudde ekigulu simanyi kati yafudde ekikono nze sibitegeera kitegeeza n'omuntu yenna omulamu alina okubaako byatuusibwako mu buki mu bulamu kati awo omukazi aba alina okuyiiya n'asobola obbimuwa mu buki mu budde omanyi eki nga Kenzo baali bamanyiganye n'amuza bifo namuganza ekitagaddemu egani nti yamusikanye mulundi ogwasoose ogwasse nga banyumya ku kibadde bizinesi trip be bamanyi naye nga basisinkanye saagala kumanya neggwe kyoba omanya nti sigala ku kiri nti omuntu yenna bw'olabanga ng'ekintu nga kiganye omuntu yenna bw'akikuyambako tomuwalana just give them respect ku ky'omwana eky'omwana omuntu yenna alina talina kuba na mwana wa munne ng'amwagala ontegedde bulungi omusajja asaana okulabirirwa omwana naawe tosaana kulabirirwa mwana mayanja kuba okola anti bwetugenda mu mateeka ga Uganda nti waliwo emyaka omukazi gy'abeera n'omwana ng'akyali muto okubeera nti omwana we yabeera ne maama we okutuusa emyaka emigere wasobola okumuzaaymayanja ebyo byonna byonna bituufu naye ebyo byonna byonna bijja nga waliwo obukyayi wakati wammwe bameka babiri naye omuntu bw'okakasa nti ky'olonze okizinze kirungi ng'okakasa nga nekyovuddeko owonye kiwone tewali nsonga lwaki oteekawo embeera omuntu obutalaba mwana we oba oluganda olwo lwawudde naye amulaba yamala bbanga ki ng'akaaba nga tebamulaga mwana lyali bbanga ki kitegeeza waliwo yalina obusungu obungi ku munne ng'amulagako kikyamu mayanja njagala nkubuulira abakazi mu nsi nze omuntu gwe nkyasinza okuwa ekitiibwa mu nsi ye mukazi
ngali nange ndi mukyala anti mayanja mu nsi abakazi abo balala buli kintu kyolaba mu nsi muno kiriwo lwa abakazi abo ensi okuterera abakazi ensi okutabanguka abakazi okubeera mayanja weerabeko muki mukazi kati omuntu yenna omukyala mu nsi muwanya ekitiibwa oba akoze ebyakisiro oba byakigezi ne mulizavingiramu ako ng'omuki ng'omukazi naye mu nsi teri mukazi kintu kyasobola kuwa mwana we kusinga kikaaki kijje kunze from today ne bw'omuzimbira kalina ne bw'oyagala abasajja 1000 ne bw'otuuka ku President Museveni ekikaaki ekisigala kyekisinga ekyobugagga ky'omwana wo mu bulamu kikaaki ne bw'aba talina kyayina ne bw'aba kitaawe ng'alya kasasiro nga mulalo you have to respect them because tewali yamukutwalako omwendeko mu bulamu bwonna mpa nnyo omukazi ekitiibwa alaga omwana famire ye kuba ne bw'omuwa ebintu by'obugagga mu nsi mayanja teri kintu kyannaku nnyo nga kuba na mwana talina kikaaki nga tasobola kuyimira n'ayogera gyenvuddewe ng'ayogera ku famire we bajjajja basatu kiba kikolimo mu bulamu kyolekedde omwana wo naye abakazi bakikozesa mbuze nyina sente zange mbuze nja kukola bwe nti nze Saalongo ne bwanyiiza emirundi 9 ne bwatampa sente kulabirira lubuto ne bwatampa sente kulabirira mwana ne bwatampa kintu kyonna omwana ng'ekinkakatako okumukakasa nti awe wammwe akulenga ategedde nti taata wange yagaana kundabirira taata wange teyanjagalako ng'omwana we naye nga bw'omubuuza nti more wammwe luddawa nti wali wansi ng'ewakatende we banzaala otegedde nti more wammwe luddawa nti emateete oba ontegedde bulungi agaane buganyi kugendayo olw'okuba temwamwagala naye ng'akola ki amanyiiyo naye abazadde abasinga balana nnyo okuggyako abaana okumanya eddembe ly'ebika byabwe kuba omusajja yamukola ki yamunyiiza simanyi omusajja namukyawa teri kyobugagga kyoza kuwa mwana we okusinga kikaaki Eddy Kenzo okusinkana Dr. Hamzah oba ayagala sympathy okusaasirwa Kenzo lakyetaaga kusaasirwa waliwo abayimbi abaagwa mumusaasire kuki ayinayo lonki omusajja bambi yeeyisa bulungi no abantu b'e Masaka mayanja tuli baabufu ku mmwe ate nze ndi waawa simanyi gye wava bagenda we kotido era olina kubanga bakusulayo busuuzi oli muyaye nina okunoonyerezaako ennyo sympathy manyi Eddy Kenzo ganyo okusaasirwa tugende mpola oyinza okuba kale olina mukazi wali okwana n'akugaana Lwaki Kenzo nga awagira oli kiiseewo ffe tujja kugaana kuyisaawo eno YouTube yiyo gisaawo ennaku y'ensi egitegeere lwaki otuli bubi Eddy Kenzo ganyo okusaasirwa no obasaasira omuntu alina kyanoonya Kenzo ebintu byonna Mukama bye yamusaba nze nzikiriza nti abimuwadde ekisinga obukulu amuwadde obulamu naye atakyetaaga okubeerawo mu Uganda mu mawulire ng'akola amuwadde obuki gwolowooza ku bayimbi abagudde b'omaze omwaka nga tobawulira Kenzo yali emabega mu bbo twogera ku mulenzi yakava mu festival agamawulire gakyamumala tanaba kwetaaga kisa yabadde akyetaaga luli mujje muki mu festival ne mujja mu bungi ng'abano neddagala ly'embuto anti akyetaaga okukuma omutindo ogwo okutuuka mu festival 2023 nedda ssebo omutindo tebagukuma we batyo omutindo bagukuma bayimba njagala obe musajja mukulu okuyimba kwa Uganda si kubeera mbuno bonaasanga gundi bwe banakukwatibwako ekisambo n'ogenda mu festival nedda ssebo mu festival batwalayo nnyimba si ngalabi ya mutwe si maaso manene mbuno nze nyina amaaso manene bwe nagamozoola nga bajja bandaba bangi abayimbi abayimbi wano nga tasobola takola nko kulonki nga natuuka kufuna abantu bajja mulaba muki naye nga n'ennyimba bazitadde kati Kenzo talina kisanyo nnyonjo kye yeetaaga wabula yeetaaga kulaga bannayuganda nti ndi muyimbi kuvaawa ate kati naffe takyatulaga kuba n'abebweru abalazeeraze kati tulina kuba nga tumuyinanga ekyobulambuzi ky'eggwanga kyabulambuzi kyaffe kyamaanyi lwakuba gavumenti naba kukiteekamu omanyize Eddy Kenzo y'omu ku bayimbi Eddy Kenzo y'omu ku bayimbi lwokuba ndigootoa kukyogera kukyogera y'omu ku bayimbi kwegamba abaagala nnyo okulabibwawo abaagala nnyo okuba ng'asaasirwa buli kadde abaagala nnyo okuba nga awembejjebwa bambi omusajja munnamasaka yakujja ku street talina maama talina taata bambi katumusaasire ante kisobola kuvaawo bwe bulamu bwe kati oyagala yeetuuma abaavo be bamuzaala tosobola kukinzijjamu nti nkuze sisina maama sina taata kyewa nekikofira ne banjola toyinza kinjijjamu buli wenjaano nkikujjukiza oza lwaki mbeera nkikugamba nti kiri nnyo mu bwongo bwange kuba baali tebankakatako kunjola si be banzaala naye olw'okuba nti mu nnaku gye nalina baasobola okunnonda kyekimbeera nga lukanaku nyina bakola ki
okubajjukira mu bwongo bwange katosobola kumujjamu nnaku gyakuliddemu yetume bulamu butali ki butali bubwe yoyo ye Kenzo yoyo kana kambata tojja kukikyusa naye nga kyabadde kyetaagisa Eddy Kenzo okuteekayo ekifaananyi ekyo nti namusisinkanye kyabadde kyetaagisa ate Kenzo abalaze nnyo ebbanga ddene tabalinaako butawaana naye mmwe abawagizi b'abantu abo mulina ekizibu ku mutwe omune wabalaga nti tabalinaako obuzibu mubuyiya bwe mumufunako mubeerawo nga muyiyeya katumufunyeko tutyo omutawaana kubanga nze ndowooza mu nkola ekisajja kikulu nti ekifaananyi bakyekubiza bamiitinze era byalisigadde eyo ate ebitabadde byankukutu balina kye babbye kati abasajja mulabye babiri gwomanyi babba b'abantu abakamiitinga nga beesanga mu kifo kimu jesi ekyo mukyogerako lwakubanga Kenzo bwakabi ye singa tukwabaddeko omuyimbi wange wakabi singa temubyogerako mwandyogeddeko ani awo aliwo era kati mulina obyogerako kubanga omulenzi wange wakabi is a big man, is a big bland yogera mwogereko ebirala mwogereko ebirala kama musuza akola byamaanyi bano basobole okwogerako because yakoze statement nti Sheikh Muzata bwe yali nga tannafa basisinkana era ne Eddy Kenzo basisinkana era ne banyumya namu ne batemboza Eddy Kenzo ne Sheikh Muzata ate mutawaana kibona bali basiramu kati wali wansi nagamba nti none yatusisinkanye ne Dr. Hamzah anti yamuyisa government we yayu musuuza mu bulamu bwe tanoonya ntalo zitagattako manje simanyi bwe nakubuulira otegeera ebintu bino abantu mu bulamu twetaaga bintu bituwongerako so saate ebitutoolako kati Kenzo okubanga abantu abo besagala kwogerako nnyo buli abafuula abalabe be oba nalaga nti takolagana nabo bali be bamutoolako kubanga tebalina kye bagatta ku bulandi ye tebalina okitegedde bwe yakizula nti tebalina kye bagattako kyava tabafuula abalabe kuba tebalina kye bategeeza yali tebalina abantu ba bulijjo tewensonga lwaki abawalana tewensonga lwaki abanyiigira bawagizi baabo boolaba bamuwagira nnyo bwe kiba nti ekina kyekimugattako ate wakyatekayo ekifaananyi nga nti nasisinkanye nayo because ye alagamu abateekawo embeera ngamba gwe muganda wawuli ekintu kyo mwe abateekawo embeera musozi afuba nnyo okubalaga nti nze gwe mulaba siina muntu gwe nyinako buki kuba yeye tabulina ye ekyamuleeta e Kampala akayimba ke wakawulira mufa kinno baddiya yajja kolera bulamu bwe bwana amala okukola ebyamuleeta yeddireyo wa jana abategese yonna gyayita ekyalo kati mmwe bapalapase babwabwabwabwa naye omukazi okumulima guba musango mwe mugenda kubwatuka ku bukyemulaba naye yagenda lwana nnyo balaga nti yemulowooza sabiriimu omukazi okumulima guba musango ani agambye nti yamulema kubanga bwotulina Rema nga bwe yali afaanana ng'akyali eri ne bwafaana kati ng'ali eno olaba nti waliwo enjawulo oyo mukazi nagana okuddamu omwogerako era sigenda mwogerako ekyo nakimaze kufumisa omusumaali n'ekimukaaga tewali musumaali n'ekimukaaga ngikufumise tuba tuli ku muntu omunene ate n'oleetawo ebintu byesitegeera toŋŋamba nga bintuntu naawe bitagattanga nyina byenjogerako ekyamazima njagala okubaza Eddy Kenzo agakummanyi nyakubaza Eddy Kenzo olw'okubeera omuvumu yogera ebigambo ebirina amagezi Tereza yogera ebigambo ebirina common sense yogera ebintu ebirina amagezi togamba mbunombu nateekayo ekyo ekintu kyo njagala otegeere because sinaba kifaananyi nga Rema akitaddeyo ba Dr. Hamzah kubanga ate Dr. Hamzah talina tunula eno nkunnyonnyole wategeera ddi nti nno Kenzo amanyi oyo omulenzi wammwe wakimanya ddi bamanyiganye okuba yamutwalako omukazi yamulemerera anti oli musiru gwe bonna bonna bewakagala obayina aba wano bonna bonna obamazeewo bonna ani gwoyinewo sinagwe mumazeewo bambe si amenye omukwomu bambireka kuta linnya lyange munna ate mayanja ngenda kukola ebintu ebi nga binene nnyo wano waŋŋamba olina gwe okubya naye ebifaananyi jasi mukwano gwe bwe nakubuuza n'abalala osobola okwekubya nabyo ebifaananyi noŋŋamba kati bwe neekubya nabwe bwe tokubya ebifaananyi wano leetayo kimu nga tuli babiri kireete okukiteeka waawo ate era ogenda kigatta naye ntwala omukisa ekigatta n'ekitakigatta bakitabo ogenda kiteeka waawo mayanja ogenda kukigatta naye olina abantu bwekubya nabyo ebifaananyi mbaleete benzija ku status yo ng'okaaba bonna baakulema sooka oddemu ansa anti era singa obadde olina byenkubbako olusanga nandikkiriza ne kati nkubbeko okimayanja mpozi ntwale bulamu naye nga kyoba omanya omukazi oba yabalema temuyigiragira bintu kale yatulema bitali mu magezi kale gatikola bwoti
kitwale akema kabobi wino kaliwo kamanya kagamba nti boba nga atumuzobola yobonya bonya wajine bene kate program njikulekedde mpaka lona dda kubina amakulu bi omusumali lero toguona ichi mukaga nze muna ekintu bwe kintama ndi mukazi wesemba bule nnyo ichi mukaga njikubi ekintu kyogezezaako kizibako nempuyanga kyantama ekibozibozi kyekyo mpuya mayanja kyantama ichi mukaga ate nyumya bona kimalire okudde kukirala boba tonakyo kyakungamba program giggalewo kale njagala kwebaza mukulu musuuza olwokuba nti no badde bwe kifaananyi kirungi kyalaze oba oli awo kifaananyi kirungi kyakoze kyalaze ekisajja kikulu manyi okutategeera siteeka kyalaze ekisajja kikulu bw'oyogera bino bw'otamwatamwa bino tumwebaza mwe baani fenga bannayuganda goli muna Uganda gwe mulaini ya Sheikh Muzata yennyini Sheikh Muzata batadeko omusikawe gobaga nti mutuufu nakubadde nti no ku Luthumu ye yatekako mutabani wa Sheikh Muzata omuto baby gobatekako nga bagamba nti ye musika naye nga ate si yali mu kiramo kya Sheikh Muzata okusinza ku family yonga bwegamba naye twagenze okuta mu weekend awo nga bamaze okusako omusika gobagamba nti ye mukulu nti ye musika omutuufu Sheikh Muzata gwe yali kalami nenga ate bateka kudda omulala nenga atera naye mutabani we ekintu ekyo kiraga ki Muzata no yali musajja wa amaanyi ate bagenze okukola nga ku Luthumu amaze okukola okwanjula ne Akram simumanyi tomumbuuza tomumbuuza bbaawe kiraga ki wabula nalabye okwanjula kw'omukazi oyo yalina mwandu wooli kiraga kifaananyi ki omanyi kibi nnyo mayanja abasajja kibawe ekyokuyiga mwenna nti nga tonnafa leka bantu balala kuwa kitiibwa nga mu nnyumba yo toyinaamu kitiibwa kiyambe buli musiraamu yenna akyali waali okuteekateeka obulamu bwe obw'ekitiibwa kuba obusiraamu obwo ddiini ya kitiibwa toyinza kuŋŋamba nti sheeka ku kitiibwa kyeyali alina eri ensi yatuuka okufa nti omukazi n'agamba nti ŋŋaanidde mu nnyumba omukazi like me n'agamba nti n'omwana ono yalina okusika n'agamba bana balamba gobye kijja kuyamba nnyo abasajja abo abatagalatagala okumanya biki bye balina okukola nga bakyali mu bulamu bw'ensi eno kubanga omusajja ogenda nobeera nga olina emyaka 4 nowasa omukazi wa myaka 15 aba n'ebintu byazze okutwalako kitegedde kati kyakulaze lwatu nti bati bana bakwabya lumbe nga ye ayanjudde omusajja omuki kuba oyo teyali wa myaka gye kitegedde kibayamba okumanya nti omuntu woba onaawasa omuntu wandiwasizza yenkana atya naawawasa wenkana oteteka kuwasa muntu gwolese nnyo myaka mingi ogenda kutyobooka ng'ofudde kuba ekitiibwa kya Muzata kyalina mu bulamu kyonoonese nnyo ng'amaze okufa oyo omusajja yali w'amaanyi ennyo nze yafa seena na Uganda wano naye nalumwa nerabira nga tufiiddwa omuntu abadde ayogera ekintu nga bwe kiba nga toba ddiini ki naye nga ye Muzata kino kiba nga kinyigirako kinyigiriza akyogerako nga bwakikoze eki nga bwe kiri n'abeera ng'amaanyi ago ge yazimba wabweru teyagazimba mu nnyumba ye kitegedde teyagazimba ye eri mu maka ge kyova olaba nti ebintu bingi bya happenings ng'amaze okukola ki okufa naye era bujjo neebuuza famire ye neŋŋamba omukyala bwe bakuwasa ne bwe baba bakugula mbaga toyinza kutwala buyinza bwa famire ya bbaawo tosobola kusalirawo kika kya bbaawo kyogamba omwana omu tewali bazaalayo bana mpa ansi eyo teri yo bazaala musajja oyo baana basukkamu omu gye bali oza bo bandikoze singa abadde bali abazaala abasukkamu omu yandyokeza bantu kati abasajja muzimbe nnyo ekitiibwa mu maka gammwe nga ne bwoba ofudde n'omulambo bagukola ki bagutya nogamba ho kino sobola kikola haja n'akiraba ati ne muba n'abantu nga balina bye baanona ate nga be mulagambo mubalina nnyo kati mujja kumugumira okuba n'ekitiibwa mu bulamu muswale nga mukoze eki nga mufudde abo nabo mbajje olinaye muggyeko omukono komujjeko omukono katumalirize naffe naye nkwebaza kataiteyi koyambadde kano n'oyingira mu bakatuliki mu bafaatha yanti zisoma nko ku busisita mu bantu n'okubanga oyinga mayanja kale singa tubadde wali wajana mubiru mayanja kabaka nyimira nyumba haji wange I love that man so much mbanka nyimirwa sirika nkunyonyole yingira wano tunule eno mu kitebe ky'obukatuliki soko sirike nguyambadde mwe mutononedde ddiini mwe banyini abatalina ddiini mu mitima
ate mwefudde nnyo mbuno eddiini yengoye mukyankalinyiza musawo esembayo no ntwala omukisa okutegeeza nti yenze naalongo kitone nampejja omukazi omukulu alabika obulungi asalawo ku byakola ki ku byayagala naye tova ku mulembe ndi wadda nnyo naye ajibye ebinyo byose nikajja kusamba tukirize tubaleke Feton Fashion Store kudike Step Plaza sebo kino si kigo nti obandi mu church genda ku gym ali kufitikira manyira ku Chebusabala opposite Shero Kazi side yao agenda kole ku gym aerobics nebala byonna sauna weeri gym weeri byonna tuka wose muzikwasikanya bulungi nnyo tata wafuwa webale auto parts njagala obirange bulungi yes gende katwe walokimbe bakitaka gujo batunde engatto tugule engatto za fezo mulembe sibe enu najugule kati yo nayo ngato ya amanyi nnyo ezo nanga muto wange yambudo bagite nyanga misomba bagite soma bogati mabi sibitegera ngula buguzine nyambala ya amanyi yiyo so kati bweta ku kizimbe ekyo era mu abana abato bweta ku kizimbe ekyakaguje no yambuka kati ngatona tuka mu junction yokulubiri wakati kati awolo kizimbe okuli webale auto parts so genda ofune spray yo mulungi wo mulembe nnyo aside yawo atoda mwe byate byakati ate mulukazi najiva kodda najisuledi bamakanika banzibye genda side yawo ofune spray yo mulungi nnyo agenda kuyamukula nga emotoka yebira bulungi nnyo kole emirimu gitambule awatali tabu yonna baiza we lero kantumireko ku bakwano bange benjagala ennyo mukama mwebaza okunkomera abantu ab'omuwendo mbulamu naye mwana gwe nga balamu oyenze ku nsi kuno n'okamala bukamazi mwebaza okukuma bataata bange omwami Gerard Kiweewa DJ Kikoofira ne Kazibwe Kapo timbaagala nnyo za mukama bamazeeko omwaka guno nga temulina kibaluma na buli muyimbi wakadonkamu yenno oba mukyala oba mwami nti bannaye mbaagala nnyo singa simmwe sandikuze kale anaaba najja okumpagira ku Shone Speech and Wine mujje nga temukakiddwa kubanga tugenda mu Christmas season mujje musubule wine mu mutwale wamwe sisobola mutambuza zimanje ekyankozesa sente kukola byenjagala ate gwe mwavu ate nimwetikke saba kumanyira wamma sibula abantu tugende tumaliriza nzeje from manja AK Mr. Wagwan nalonga baddewo wenjuki nalongo kitone wasebinga kuno erinnya tulabagane okuteka ku simu y'ebbeeyi n'ofuna omukisa naye lero otandise okomplaininga